Wechobo manja boy wange. Omwana oba omuyina mutege ku daily menu. Olunaku olwaleero ngezezzaako okunoonyereza munnanga ate ku freestyle za King Saha ezikyasinze ate munnanga ate okukwata akati eside eno. Bwe nguyidde katambi kano ngenda kubeera nno nga nkutuusako kw'ossa ate n'ewaka wali abadde ali mugoyingamuko crazy n'embwaye bannange. Oh my god, kibadde kiriya nnyo wali ate enakawuka ate nga mwana omulenzi munnanga ate Chameleone naye yabaddeko munnanga ate wali e Burundi awo. Byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo. Kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Naye nga mu byonna kansoke nkutegeezeko ku wali mwana omulenzi munnanga ate King Saha nga bwe mbadde nkutegeeza nti nno nkebeddeko ku wali kuzimu munnanga ate ezikyasinze ate munnanga ate okukwata omubabiro wali ku mukuto gwa TikTok freestyle za King Saha. Jjukira nti nno abeera mu kifo kye wali buli Monday actually King Sport pub eside yabeerayo buli Monday muganda wange yagituma shop Monday wali wonna eside eyo mwana omulenzi munnanga ate King Saha. Kakati nno kuzimu ku freestyle zibadde zikutte akati bwe nguyidde katambi kano omwana alina engeri gye yayingiddemu awo freestyle n'eŋŋamba bannange. Swagger man, oh my god, kibadde kiriya nnyo. Kansooke ndowooza nkuweko ko katambi kano aka King Saha ate mu maaso awo ngenda kubeera nga nkomawoko ne Chameleone. Wechobo manja boy wange. Omwana oba omuyina mutege ku daily menu. Alina okubeera ku daily menu 24/7. She a cry a little, sa. She a want a lover man. She a fi cry a little, she a want jagala. She a fi try to try bagala. She a fi try a little, she a want nigga man. Wally Patrick, she a want another man. She a fi cry and say she a want a swagger man. Mama, me a come a bagger man. She a fi cry, she a want a nigga man. Me a come a swagger man. She a fi say she no want a swagger man. Me a come a bagger man. She a fi say she no want a swagger man. Me a come a fisherman. She a say she no want get a fisherman. She a want a sadder man. Me a say me no know the sadder man. She a want a cooler man. Me a say me a not a cooler man. She a want a bugler. Bamba daba. Bw'atyo nno munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate King Saha nkugambye actually tosobola butamuwa credit King Saha kubanga ali omu munnange abakyasinze ate munnanga tokuba ze freestyle zirezokya muganda wange. Tulinawo ku wano ne bana balenzi munnange nga Fefe Busi kosa ne Chameleone kosa n'omukulu ate munnanga ate Bobby Wine bangi nnyo esayidi eyo muganda wange naye ng'abo benkugamba abo benkusomeddemu muganda wange ate bamutawaana nnyo okukamulako obumazi esayidi eyo. Naye nno kansooke ate tugende mu maaso wali ne Dr. Jose Chameleone. Mwana mulenzi ono yali wali munnanga ate Burundi. Yali munnanga ate wali mu sound shake awo n'eŋŋamba bannange ayina engeri gye yayingiramu awo ng'ali actually Chameleone ebiseera ebisinga nti nno waba performinga muganda wange njagala nnyo performance y'omwana mulenzi ono munnanga ate Chameleone abeera free abeera comfortable nnyo nga bw'okiwulira nga boogezaawo okulaba akatambi ako. Bw'atyo nno munnanga ate mwana mulenzi jjukira nti neeyo yali sound check naye ndabye nga akatambi nga katradinga wali ku mukuto gwa TikTok. Jjukira nti nebitradinga ate tubijjayo wano ku Jamii Ante Yugi nawe n'osobola okubiraba nga wekiri nti no music and personalities tuba twatuuse dda munnanga ate okutegeeza ebifo ate munnange mu muziki esayidi eyo mu bayimbi bo ate abakyasinze ate okukwata omubabiro okwetoola munnanga ate Uganda esayidi eno. Naye nno wali mwana mulenzi ono yasobodde okubeerayo esayidi eyo e Burundi. Show yawedde bulungi nnyo by the way era nga nalabye akatambi ndowooza okalabaako show yabadde successful nnyo bulungi.
naye nga mwana mulenzi ono era nga yalabiddwako ng'akomyewo munnangate mu Uganda yakomyewo esayidi nja kuba nga nkuwa update yonna enaafayo munnangate ku mwana mulenzi oyo Dr. Jose Chameleone. Alright, nzikiriza munnange ate nkulekere akatambi ka King Saha. Ngenda kubeera nno nga nkomawoko mu maaso awo kakasa nti nno video ogimpeera like kosa nti nno kusubscribinga kasita obeera nga tonabajjukira nti nno mu freestyle eri munnange ebadde ekutte akati. Wekyoba omanya boyi wange omwana oba omulina mutege ku daily menu alina okubeera ku daily menu 24/7. She a cry a little, sa. She a want a love man. She a fi cry a little, she a want jagala. She a fi try bagala. She a fi try a little, she a